Yeah, little fit. Abamba mutamina ng'omusajja akaaka mangu omukambwe ennyo. Ayina ensi buli omu asobola okukulabanga bw'ayagala. Kiri nnomo. Manye n'ensi yo tegenda olaba ne Yesu Kristo bamuyita omubbi. Kisegeera so ku nsi eno gye tuliko buli kimu kisoboka. Ya kati gyo olaba gwe muntu ajasinze okumbeerera nze omulungi. Naye waliwo oyo omuntu asobola ajo oyo omuntu mukyala muzibu nnyo. So ensi bw'etyo bw'eri. Era tekutiisatiisa ffenna bali wano. Omuntu abanga alina engeri gy'akulabyemu atakutegedde it is okay. Ne Yesu Kristo nannyini byonna tebaamutegeera kyova olaba Lubyogo ne Titus Levikson tuli mu kuyimba leero abatategeera Yesu bamutegeera. Ogenze n'ogera ku kubeera mbu best man wali best man we. Abantu babitambuza munaawe yali best man wo. Twali just mu video naye bwe naaba ndooza ngenda kuba embaga tugenda laba okuba kati nze Rejo oyo kati nze ndaba nze nange ndi falamu simanyi byakuba dance ate naye abeere bwatyo embaga ye nagiraba engeri gye twalimu ffenna twasooka kwekookinga omwaka njagala nfune omuntu ng'alina ku vibe naye Rejo sikugobye kubeera best man wange mpozi kati nga bw'olina akadde nga Mukama bw'akyamfunira omuntu bulungi amutegeka weetegeki teekamu koka ati digamu ku mazina kubanga embaga nga njagala ebeere happiness. Yeah. Leero tubadde ku press conference ya Rejo abayimbi bangi naddala bali mu Central gye tubalabyeko. Mu Central? Mu Central wano. Kyoyinza okugamba abayimbi aba Central? Tensobola okugamba beebale kumusapootinga oba bamusapootinze yes nti wano ruumu ebadde ntono tosobola bajjuza wano bonna era obutebe bwe baategese bonna bubadde bujjudde nga buli omu waliwo omuyimbi so beebale kumusapootinga and believe when you see Lydia Jasmine n'olaba abaani okitegeera Lydia Jasmine aba representize nga abakyala and they are doing a great job to support. Tetusobola ategeera nti kinene mpaka nga shewedde so ketulinde sheggwe era nga bwe yeesiga Katonda amukolera. Yes. Titus ono soka ddala njagala mu appreciating ng'omuyimbi mwagala nnyo nategeera Titus mu COVID njagala nnyo abayimbi abaloota ebintu ebinene era bwe yajja n'ambulira ekirooto kye tayagala kukola concert nali musanyufu nnyo kubanga oluyimba lwe lutubuleesinze tewali ndowooza mulokole atamanyi ndi mulokole ffe tugiyita na anthem yaffe luyimba lwaffe olwa nga bw'owulira national anthem oba mu ssomero erimu naffe eyo gye twalanga anthem yaffe so bwe yajja ne tukisabira ne twebaza Katonda olw'ekirooto ate neebaza Katonda naloota n'ekirooto nga kinene nangamba ngenda ku Hockey Grounds ne mugamba I support you era mbadde tu supporting and I'm not the only person who is supporting him but a lot of artists are doing that so sheno eriyo ku Saturday abagitandi mulokole nataka bali wa Rejo Lugogo just wano waggulu Hockey Grounds tugende tu supporting ani Titus Kutesa buli mulokole ali eyo n'ayagala okulokoka ndi wano okubaaniriza mujje Titus mwana mulungi ayina empisa ennungi naye alimu obwaffala ng'obwaffe okitegeera ekyo kigenda muliisa nnyo ensi eno because ensi tesoboka bw'obanga oli nnyo olina kubeera nokkiriza ensi yo ekuvuge but naawe noweekwasa Katonda ngamba nnyo abantu nti nze nnyinza obutabeera na ansa ya buli kibuuzo kyonna naye waliwo alina buli ansa eyo e Katonda so sobola kubeera kalimagezi kusinga Katonda so njaga kumwebaza for him being humble ate njaga kwaniriza buli muyimbi yenna jangu ne woba togenda kuyimba jangu bere ku show yo n'omusajja bw'anaatuuka mu audience n'alaba abayimbi ne bamanyi it will kijjamu boostinga nze nange nkokola ebivulu abamu ku mmwe mwate munatandika mu media naye abamu ku mmwe mwamusupportinga tekyali kyangu bwe nali ngenda ku Sheraton okola show n'abasumba benyini bangamba ani gugena funani in 2012 I only had like 3 big songs in the gospel. The only mainstream song Junafuna Olwakrosinga, I don't know if I've used the good term, Olwakrosinga ne lugenda, abantu balutegeera yali noonyomu. But people could not even put the face to the song, you understand? But I believed in myself. Nagende Kenya, bwenve Kenya, musajja nangamba oli wakabi, musajja yampika yali wa Kenya. Nagende okuyimba in a bar, which is a gospel bar. It was called John 316 Club. It's big in Kenya. Nangamba gayo oli wakabi. Kanenkomo nenkola reggae worship concert, nenjikola ku Sheraton. Not everybody believed in me, I'll be frank with you. Naye kiroto kyange saakireka kufa
enyimirira nenkola show muze nga nkola ebivulu mukama bwa connectize ku bantu ngamwe abayina emitima egyagala opushinga abalala and you have pushed me. I've done all the shows. Nze kaso agamba oba abantu bamanja venue weti mukama atututte yonna era natulaga ekisaaki kati ekiseera tu supporting abantu abayimbi abalala and I'm here. So Saturday no nkiddamu kena tu supporting Titus Kuteesa atleted abayimbi okuva Kenya atleted abayimbi kunna ba Uganda wano bona je bali so mwena mbereyo mbayita okuyingira emitwalo ebiri table yakakadde kamu tule tusinze mukama tendereze mukama ekintu kigenda bera kyamaani. Okay, Titus ngatumaliriza twagala otubuulire tu expecting ekidani n'ekirala ekibuuzo kyesijja buusa maaso abayimbi bazze bategeka concert kati nga omwami Levikson oyo naye nammwe temujja tetubalabako mubeerawo nga bannammwe balinayo concerts. Nze sigenda kwogerera bangi nze nzija ku Cricket Oval naliyo then ne Kololo mu Mbeera Genesis concert naliyo actually yali concert yali stage yange yasooka okuba ennene mu bulamu bwange Kololo naliyo nze nzija. Yes. Ekyenjawulo ekigenda okubeerayo mu Ndimulokole Festival genda kubeera lunaku lulungi lwaffe abalokole kusanyukira wamu nga tukola ebintu oba oliawo bye balowooza nti omulokole teyandibikoze. Emibango gigulawo ssaawa 8 tunakuba ku mpere tugenda kuba empere waliyo video game waliyo okwepena kubuuka miguwa face painting bouncing castles then ebyo bitandika 8 paka ssaawa 10 tusumulule okusinza n'okutendereza abantu abamu bwe balaba Levikson ng'ayimba kikibombe waloza tamanyi kuba ttendo kati okusinza okwo n'okutendereza kulembeddwamu Levikson Kupibulai Exodus ettendo liri ennyini ery'amaanyi. So temubasubwa kintu kigenda kubeera kirungi nnyo. You are going to have fun in Christ. Amen. Yes, so mulokole n'atali mulokole mwenna mujje abayimbi bangi gye bali bonna buli muyimbi wo owa gospel agenda kubeerayo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Okay, Levikson ngatumaliriza.